Bw'obanga ddala Allah yakuwa obwongo obwanalyzing ekintu nawe okitegeere ogambe nti Lukwago nali sisobola kwekobana n'abantu bano nange ne mmogolako ke mmogodde ku buwumbi ku katabalika kano kyogamba singa ntuula nabo ne mbagamba bino tubisirikire tebasobola nange okumpaako obuwumbi obuwere 10 nange ne nzimba kikalina ki Freedom City nange ne mudigidirako nga mbasolooza ne mulya nga mbasolooza olubana Kampala batubalidde mu kinkugamba naye tuyimirirawo n'ogamba okufa n'obutanyagwa naye ate n'osanga oli ng'akulima empindi ku mabega oba naawe kyekikuluma nti balidde bokka gwe bakulesa ebbali bakugambyeko nti natudde nabo ne mbasaba nti mumpe kekabaluwa kyangu nnyo leeta amaloboozi akabaluwa sikagambye kati leeta amaloboozi nti Lukwago twatudde naye wano na wano eno digital era amaloboozi ogawulira mu media ogawulira luddawa nze nagambye leeta auditor general's report mu nsi muno njagala okutegeeza ekimu kye nebaza Allah wano wenkyatuuse okolera mu gavumenti ya Mwami Museveni nga bwefaanana egudde enziro n'etoomi bweriti nga tebali kuleetako n'ekikumi nti kikino wakibbye nze bantwala mu tribunal ne batuuza abalamuzi 3 Justice Bamugemerere n'atuula mu hotel Metropole gye babawozesereza ne batandika okuwozesa ne bagamba buli omu alina akakica kamanyi ku Lukwago akaleeta bonna ne bajja baleetanga muntu tiyasayininganga minutes yalonda kidandala mu bukyamu simanya yawaganyaza abataxi obutawa misolo yagamba bano biki naye tewaliwo nziro ya bubbi ekyo nkubuulira ne bwe banoonya ne bagira ki abo nga balaba we beesomye bali badde tebaanika buli kimu ne baga nti Lukwago wuna azimbye gukalina wano Kampala Road guguno nkugambye mbalagiridde mugende mujengende ewaka nyumba yange jinsulamu mujimanyi keka bugagga kenyina mbalagiridde mutundu enyinayo ploti yange mugende mujikuba ekifaananyi n'ekikomera ekijiriko mugireete mu mawulire nyina n'akabanja kange jandira wali katulaga mugende mukakuba ekifaananyi mukireete ebinaddako mujja kuba bya Jimramudu mulundi omugenzi ebiri ekabungo period nga mpeddeyo naye ddala singa neekobana nabo ne tubba ssente z'enguudo zino mulowooza saali badde mugagga nze sirina akawunti bweru wa Uganda akawunti zange eza banka zonna weeziri wano bwebbaze mwagala nti akawunti yino Lukwago agirina yino genda kwokebereko abo tebalina kapasite esobola negenda waliro bagamba nti Lukwago wuno alina akakono bukadde 2 bubuno ku akawunti genda yo gikebereyo bwoti ne bwe nyina mwene SSF obusente bagende babukebere so mu eggwanga lino abasajja bano batujjooze nnyo batubbye nnyo ate ne bagala okutufuula abanaku abaweddeyo okutusangulizaako ettoomi okututeekako ettoomi bati batubbye batwavuwazza batufudde abasiru ate ne baagala okutufuula abajega abawedde emirimu emyaka 37 tosobola kukola kilomita 10 ez'enguudo mu kibuga Kampala kilomita 10 kyokka bwe kiti mu myaka 37 kuba nezo Lukwago mu 16 zetwogerako zakolebwa abafuzi b'amatwale zakolebwa gavumenti ezasookako ziwo muggose ebinnya otuddabiriza kino kijja kino kikola kino kimeruka tebasobola kubikola n'ensimbi zetuleese muzibye muziga weebuuza nti naye muntu ki alya emyaka 37 nga tokkuta tosobola kwebajjagala tosobola kukola ki n'olya emyaka 37 listi y'enguudo njagala kumaliriza ku kyokulya ekyo bwe tunadda wano n'ompa omukisa media gumpaako ko lumu ku CBS wano nemba atulira we baali ya banka ya First Family we baali ya banka ya Kigundu nkuwadde ebiwandiika awo ojja kugenda obisomemu olimpa omukisa n'enkomawo wano nawandiikira ennaku ezo katuntu nga anoonyereza mu parliament nemugaa nti nze Kigundu yafa nandekera ebyama bye nze omu ku bantu be yali asinga okuteresa ebyama bye bisemberayo ddala ne byomanyi nti byakyama byennyina ebimu ku byo ne mbagamba ndiredo bye baleetera ne mbawandiikira lipooti eya Deloitte and Touche
nemba wandikira reporter nemba letera statement kigundu ye yinje yekolera nga tugitwala mu court ere baba mugemerere ne tibulya ne go thembi nemba letera buli kimu kyonna kyonna nembiteeka wali ku meza ne tubaletera bwino butyabwe bagamba nti baguze gundi UCB baga nti Salim Salah aguze UCB ne sente zalimu nemba letera bayogera ku first family President Museveni yenyini omwana muhozi yenyini Jovia Sale ne bana abalala bona byonna nga mwebiri mu report jenkuwa dawo njagala nkulage obulumi kigundu bwe yafa nabo bolimpo omukisa wano nga nsobola okubinyonyola webityo mu gaggawalidde mu ggwanga lino kilometers nenkaaga mu mwenda zezimu ku zino directors yatongoza okuziba ebinya oba ekyo project ndala n'eno ndala ze zatongozeddwa si ze executive director era na kikyamu executive director zitongoza achana nazitongoza ogwo omulimu uliriza yadde zigabaniddwako ensimbi naye ffe twagala zikolebwe mu nkola entuufu tulina okuyita abakulembeze abalonde kubanga tebalonda bimuli bakansala abo bemulaba balina be bakiikirira nabo balina contribution gye bakola nyina balodi kansala abawera 5 tulina kansa ekulibwa speaker Zahara Liyika n'omumyuka we tulina bameya b'amagombolola ne kanso zaabwe buli division yonna twaliteeseteese enteekateeka ne tukola okuzitongoza n'accountability n'ekolebwa bino si bya muntu omu si byakweraga bino si ze sente za gavumenti nti zaabwe bazijje mu nsawo ennaku z'omwezi zaabadde nnya January eriko omutwe the rot in the city, the rot in Kampala city. Rot eri luddawa mu Kampala city. Kachicha yo yennyini gwe njogeddeko ebimu byebyo byenkunyonyoddeko Bana Uganda bakaaba enguudo n'emyala ensimbi zetufunye mu World Bank and Africa Development Bank n'enziba gye zibbiddwamu nga si kusamwa na bigambo naye nga nze nkuwadde bwino ekisigadde gwe Munnayuganda omanye kyekyo okubikozesa ekyokubiri nze nkola ebiri mu busobozi bwange Uganda nja kukola biri mu mateeka kanso ensonga zino nezitwalayo ne mu state of the state address neza addressinga jiwenu paka teriwo tenaba kulondebwa nali badde tuzikolako public accounts committee YGG twazitwalayo mu mkyala Betty Kamya kakati ne mu parliament twaziwaddewo nali mu mpuuga era nayogedde naye nangamba nti mweteefuteefu okuziteeka ku fulo ya parliament endala eza boda esente zebaali basolooza emitwalo 6 n'ekitundu twabakuba mu mbuga z'amateeka abaminisita ba Kampala ne bannaabo abazisolooza ne tubakuba mu mbuga z'amateeka ne group zaabwe ze baali bateekawo zonna era omusango ogwo gye guli tukyafaafaagana nabo ku ssente ezo naye ekyo kibaluma era obawulira basattira kubanga banoonya wa boda agenda mu bifo bye bapangisa takyagenda aba boda mwebale kumpuliriza mwebale kunzikiririzaamu ne muga nti temujja kugenda mu bintu ebyo byakubavandula era bazize ennaku ezo ndaba TV nga baga nti batadde wano obutebe bubuno bapangisiza ebyuma balinze ababoda bagenda twafunyeyo omu olwaleero tetwafuniddeyo ddala n'omu ndooza n'ebifo baali basololeza kati babiggalawo mutemulowooza nti abo obusungu bwe boogeza obwo n'ebikolwa bye bakola eby'obusungu balaba oluwombo Lukwago aluyuza okuyuza oluwombo mwami Lukwago osuubira ebintu bino okuggwawo ekyoluganda okozeseza kachicha osuubira kachicha ono okuggwa mu kibuga Kampala ng'omukulembeze wa Kampala Lord Mayor Elias Lukwago tasobola kusisinkana na mukulembeze wa Uganda President Yoweri Museveni gye natandikiddeeyo neŋŋamba nti waliwo ensonga 3 ez'omuzinzi ezigenda okusiikuula enfuufu Katero tebateesa nayo okujjako ng'ogaana nange ntuule tugabane okigezezaako akakundi bw'otuula nako mpozi mugabane mpinga bw'oba oyagala ngabane nabo ekyo nakyo waliwo abaakikola era nga bwe tubagambako nga bakukonjera bakulima empindi ku mabega bakuteekako ekko ffe eyo layini nagigaana
cartels tebatuula nazo kyovolaba bo basalawo kuga nti impeachment webalema ne baga katumete nziro katukole eki cartel tebatuula nayo ekyo bajja kwogera kyonna kye baagala era singa nali ntudde ne cartels singa bali mu bukiiti bwokka buno bubaluwa singa baleeta kino singa baleeta kiri singa n'obutambi balina kakati ekiriwo ekyettaka lye bagambye abatembeeyi balina ennaku era tubalwaniridde okumala ebbanga naye waliwo abagabanira mu nnaku yaabwe ettaka eryo nalyogerako ttaka lya Buganda lyali owessaza lw'e Bugangayizi eryo buloko 12 mu Kisenyi ewali n'Abagereka Buwanika na buli kimu kakati ne bajja Mugoya n'aliteekamu emivuyo ne liyingenda simanya abayindi bayingidde oluvannyuma ne ligenda mikono gya Mwami Bosco Mwonge kati gye bibbulukukidde nga bagamba acres 10 gavumenti egenda kuzigula buli eka $1,000,000 mbubateekewo abatembeeyi eka 10 $1,000,000 buli eka $1,000,000 ampuliriza kye bayita $1,000,000 bwe buwumbi 3 emu bweti bwe buwumbi 3 mu bukadde nga 7 so mu bufunze $1,000,000 10 nga ye eka emu ze billion 3.7 kati ettaka lyonna eka 10 $1,000,000 10 bwe buwumbi 3.7 bw'oba ofunye exchange rate ya 3.8 $1,000,000 ekikumi bwe buwumbi 3.8 budget y'ekitongole ya KCCA ey'omwaka mulamba ya buwumbi 3.75 kakati ezo bagenda ogwo bali ku mulyo tebakulimba naye ettaka lyo weeriri ettaka weeriri n'abagambibwa abatembeeyi babatutteyo naye nkubuuza ttaka lyawa waliwo wansi awo gold waliyo mafuta erigula $1,000,000 erigula obuwumbi 3.8 nga batunda sente bali ku ddembe eka 8 billion 4 ye $1,000,000 emu bweti sente bali ku ddembe gye bagitunda ate nayo kati ne bagamba evudde Kayongo bagamba kati Susan ate yazze mu katale Susan naye bamugobye bwabatyo kakati bagamba simanya ekyapa bakiziza n'ekyapa tukinonya mu KCCA tekirabika bagula usafi billion 43 so ensimbi ezo zonna ezidobonka nezigenda wali baddewo enkyukakyuka y'amaanyi ku bulamu bw'abannakampala either mu kuzimba obutale Mwami Yoweri Kaguta Museveni yagamba tutuzimba obutale bubiri mu division ffe twatugambye kamu nti tewali nsimbi naga tuzimba obutale bubiri naye bakutte $1,000,000 3.8 mu kifo ky'okuzireeta tuzimbe obutale bubiri mu division baga nti bagenda kuziwa muntu omu bagenda zigabana bugabanyi ffe tubimanye ebyo byonna kati n'akatale akamu ak'ebusega kagaanya okuggwa bagamba bagenda kuba abantu miggo babatwalemu bamenya obuyumba bw'abantu abali awo ebbali n'ekkubo erya Old Mubende terinnakolebwa tekannaggwa kitintale katulemera mu musingi ettaka weeriri naye ensimbi zibuze Bukoto nga tulina okuzimba wakatala akekasubi twazimba kabanda kali awo abantu bali muri bali mugotteko ndeba bali badde natete bali mu mbeera obutale bali tunulira Kizito markets wali oba viva muntu yo kalerwe akatala akennakawe embeera gye bali mubaka omukiswe nakawa obutale tale bwonna bugolobi buli mu mbeera mbi nnyo nga tonna ajja kubuna obunene nakasero sente bali ku ddembe n'obulala n'ekiseka n'obulala kakati mu kifo ky'okuteekayo ensimbi tuzimba obutale bazigabana bali kunna kuyabana Kampala ko bagabanira kati amaloboozi fa agavaayo agasituka nga baagala baganafuye nabagambye nze nkukiddamu mukulumpinga ebyo bye bakola tubiyiseemu okumala ebbanga nsuubira ekinene ekisingaawo abampuliriza nze obukiiti teeka wali ebbali kyensuubira kyaasi bantwale ngalamire ku kijja wali Haji Mirundi we twamugalamiza omwaka oguwedde ewaffe Mufene e Kabongo nze nabagambye ndi mu malirivu kyonna ekiddako era sirina byonna bye munkoze byonna okuva lwe nayingira mu kibuga Kampala nga member of parliament okuva lwe nafuuka road mayor byonna bye munkoze mbigumidde naye tugenda kuva ku nsonga zino mwabatuuliriza Mama Diana w'omu Nyendo webale ewaffe Buddu n'abalala abakubya amasimu
Ugambye Lukwago tambula bulungi ne Honorable Kyagulanyi webale nnyera njagala okukakasa Honorable Kyagulanyi muganda wange era tutambula ebimu n'ebyavuddemu bye bitwabadde ffenna ensambya ebyaddiridde wabirabye era ensonga 3 zembagambye omwaka guno ezigenda okuvaako akalumanywera kwe kulemberamu olutalo olw'okulwanyisa abalabbayi mu kibuga Kampala ako kakatero ako kagenda kusiikula enfuufu era mmanyi n'olwaleero n'enkya bagenda kufulumya ekyokubiri kyekyo ky'okukwatagana ttambulirwamu n'ekyokusatu okulonda kwaffe okugenda okubeera mu kibiina okugenda okubeera mu gw'omusanvu naye nga mpunzikira ddala abatuwuliriza bagamba nti Lord Mayor mutwogerere mutulwanirire mbasaba basebo nammwe mubeere eyo nga mwebeereramu kigambo ekyo Honorable Kyagulanyi bwe yakyogerako njagala mu kitwale mu makulu gaakyo kye kitegeeza baleme kuteekamu kasasiro weebeereremu weetegerere kubanga tuyimirirawo ne tuteekayo mugongo ne bakuba ate ogenda okuwulira ali eyo kaga naye oba bino bituufu oba si bituufu kwegamba njagala weebeereremu of course nze bite bimpugula ttama naye olwo baagala kunafuya gwe olwedde onafuye kasita otandika okufuna tama mufunvubire mugambe nti sebo musooke mutuviire bino tunaabiraba ffenna amaaso n'obwanga tubuwolekeza abasajja bano bagambe kale byonna mubyogedde tubiwulidde naye musooke mutuviire mu gavumenti kyemutufuze abatuwuliriza mbaagaliza omwaka omulungi njagala kuddamu era bwe twagenda mukafene era ddala ne bituukirira twamugaanyiza awo yapowa ne waffe ku kijja e Kabungo ewaji Mwamudu Mirundi we twamugalamiza nange maiti bweribeera bise kuba yabbeni kiwanuka terabikanga waliwo oluusi oyinza okugenda naye talabika naye bwebanga erabise bujjanga mpinga okubeerawo teweewuunya naye olwo tumaliridde kakati kigambo ky'okulwanyisa cartels bamafia tukiyita kitono lugazi olutalo luba lugazi njaddulambulwako awo ey'ensonga emu ey'okubiri egenda era okusiikuula enfuufu omwaka nze we yakwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okuwoma mu nteekateeka ezo ne bye nayitamu awo takatono okutuuka batuggalira ebweru tubeere awo tusabire awo nga tugambye nti no tewali nsonga lwaki ekisinde ekyaffe Dr. Besigye naffe abalala ne Honorable Bobi Wine Honorable Kyagulanyi ne ttiimu n'abalala abaagala enkyukakyuka tetutambulira wamu ne tuteekayo okusaba ekyo tulowooza nti kyali kintu kitono nnyo eri gavumenti eno ng'ate bakimanyi bulungi kuba nasooka okunoonya ekifo wonna we tunaateeka nga buli wootuuka bagamba ne mu masomero gaffe agakesse ne bagana ne baza kereziya finally bwe twagituukirirayo nenzikiriza nempa ekifo awo ensambya era nensasula kakati ne batandika olutalo ne bateeka akazito ku kereziya etwegaane kereziya neegaana negati afe abo twababaddewo ekifo ne bakirumba ne bakisalako kakati ebiteekebwateekebwa bingi era omwaka guno gwakusiikuula nfuufu ku ekyo nagwo guli nakyo kirinde ekyokusatu nkulaga byendimu nga mbiri wakati kubanga ekyo nkirimu wakati ekyekwegatta ekyabakulwanyisa bamafiya mu kibuga nkiri wakati actually ku front yakyo ekyokusatu tulina nze omanyi ndi deputy president wa FDC ekisanja kyaffe kiggwako mu July ekyange omwaka guno nze ne bapowa n'abalala ffenna tuddayo mu kalulu aka FDC regimu eno ne regimu endala zonna ezobwannakyemalira tetwala kulonda kwa bibiina ng'ekintu ekitono nze mbibaddemu ne bwe nali nga nkyali mu DP nga mbirigo ne bakuba ffe ne bametta enziro ne bakola buli kimu kakati nakuno okulonda kubindabinda tulowooza nti regimu etudde butuuzi yo etunula teyagala kulabawo mbeera gyeteeka mu kibiina nakyo kirinde egenda kukola ekyo n'okulaba ng'eyabuluza mu FDC wakati mu kulonda kwe tugendamu ogenda okulaba simiya campaign gye bajja okuteekawo wano ne wali
ng'ebigendererwa bagambe nti kati katusaanyewo FDC nga kye bakoze ku DP nga kye bakola ku UPC kati nga bagamba katusigazza tumalirize FDC tumalirize NUP bamalirize ogwabwe kakati ebyo tulowooza nti biba bitono era nze neebaza n'Omukama Katonda nti nkyatemya natuuse mu 2023 ekyokubiri kye neebaza Mukama Katonda bwe buvumu bwe yampa kambwe yogereko okwetika ebintu bino mpinga n'enkukwasaako kimu nenkyuteeka ku kibegabega kyo oyinza okusula nga teweebase ebyo bisatu byokka nga ate waliyo n'ebirala oyinza okusula nga teweebase naye fe abamu twakapa era kyova olaba nti omanyi Ninze kyaasi nga atongamba kakiiti waliwo kakiiti nti kaakano akabaluwa akawandiikiddwa Toto rubbish. Byoyogera birabika byekuusa ku kyoyita toto rubbish. Toto rubbish anti kyenkugambye nti state yonna okulaba nga mu byonna bye balaba ku Lukwago okuba nti kyekikyamu kino nga kakiiti ako bayinza okukola kikulaga rekodi yange bweri clean. Nze mbadde mu Road Mayor okuva 2011 baali badde bafulumya alipoota eya jiji obe ya auditor general obe yani nti muli awo nti Lukwago ya nyagulula bweziti muli awo Lukwago ya betaka lya wano ne baleeta ne bwino nti kiki ne kyapa kirina kigambye na wabirako vision nga agamba nti nabbalufula bali badde bajjayo agantwagane ne bwegati naye oli okugamba obugambi nti kale fetwa tulina enziro ti bo balina enziro nono katumusembeze naye agabane ku nziro yaffe akonzeke kasinga obutono katukomewo 88.8 CBS FM Twana bana basome ijja kitya bwe muzikwata temuzinyweza azirese n'azizaayo oba temumanyi kyakuzikozesa kakati waliwo racket era racket yeyo mu Uganda racket ke ekyakakundi wakiganye ekyakakundi ye cocktail kati kano kayita akabinja akakozeewo akalukawo network etambuza ebintu ebyo wakati w'aba contractor abali mu kitongole n'abali mu government eya wakati nga system eyo network mwe bitambulira bityo badde ndozire kibwe kyali badde tulinawo council oba kakati council teri kati council ne bagiyita ebbali council ne bagiyita ebbali twali baddewo ne public accounts committee ne bagiremesa nayo teriiwo tekola kakati ne wabeerawo okukyekola nti mu racket eyo muba mu kateero eyo bakwata enguudo ne baziteekako omuwendo gwe n'olowooza nti oluguudo lugenda kukolebwa era ne lukolebwa naye ng'omuwendo ogugenzeeko gukola enguudo endala nga 10 naye nga gugenze ku luguudo lumu Kampala erina kilomita 2,110 ez'enguudo 2,110 ompulira waawo mpinga eziriko kolansi ziri 616 ezisigadde za ttaka ekyo kiba kiraalo kya nte teba capital city in fact ennaku zino n'ebiraalo by'ente babisementinga capital city eya Maram teba capital city kakati government eno yali badde n'esimbu bwebanga yali badde erumirirwa abantu okulaba nga tuteekamu amaanyi ag'ekitalo ku sayidi eyo kati ku ssente eza gavumenti ezaali badde ziteekayo okulabirira Kampala busente bwa lusuluuju biliyoni ziri 26 buli mwaka eziteekebwayo 26 billion ezo zaakulabirira nguudo n'okuziba ebinnya okuva mu September kuba zijja mu quota system buli quota oluvannyuma lwa myezi 3 omwaka gw'ebyensimbi nga guggwako okuva mu September babadde tebatuwa kati ssente ezo ez'okumaintaininga enguudo njagala zitematema mitendera waliwo ez'okuzirabirira
waliwo ez'okuzimba chorus waliwo n'ezabadona abatuwola kakati eza gavumenti biliyoni 26 n'obutundutundu 5 ezijja ku quarterly basis babadde tewatuwa nga batusupplyinga materials nga bwe muli n'abamafuta ne beekandagga totalu ebadde tubanja obuwumbi 2 mu obukadde 6 2.6 billion z'amafuta kati ebimotoka ne biyimirira kyovulaba nti enguudo zonna kati zibadde kati wakyalina kuziba binnya